Simple video. Nina boss chu tarati na kalwozo tuliko tusimbule. All right. Obulango buno bwanse bwa ukane nakuzo mwezi nchiddamu obulango buno bwanse ne bwa ukane nakuzo mwezi. Nga buno obulango buno bwa national platform HYH wanga mu gwanga lya Bungereza. China demonstration ebili emo gena kubera ngena kuzo mwezi rumu omwezi gwokusatu. Yanda gena kubera kuzo mwezi musanvu omwezi gwokusatu. Kanza basomero bwenvao tuliko tusimbule. All right. Bagambi bwati. No People Power UK. First March at 11 a.m. to 13:30 p.m. The mega demonstration theme, Museveni, the dictator in Uganda, must stop kidnapping and torture, rape, land grabbing, corruption and murder. Nebakugamba nti okwekalakasa kuno kujja kuba kutwala kujja kubera ku Uganda High Commissioner owako embassy ya Uganda mu kibuga ekya Bungereza kibaita London ku ndagirira 585 Trafalgar Square, London WC2N5DX. Wayagala kumanya bisingawo ojja kuwandikira ku mutimbagano gwabwe ogwa email oguli official ukpeoplewatch@gmail.com. Karuke kalanga kasooka nti nginakuzo mwezi gwokusatu abakomredi bafa bakulembeze mu kibiina kya national platform abakulembera HY ekiri mu gwanga lya Bungereza bajja kubategese okwekalakasa nginakuzo mwezi limu akekalanga kasooka then kali ngenda kusoma kalanga akokubiri then tuluke tugende maaso. Akalanga akokubiri kasoma bwe kati. People Power / National Platform UK. Diaspora Global Protest in UK at Uganda High Commissioner 5859 Trafalgar Square, London WC2N 5DX. It will take place on 7th March 2025 at 11 a.m. up to 4:30 p.m. demanding release of political prisoners, ending to Western funding of Museveni dictatorship. For more information, please contact them at your email address plus the telephone number. Here is their email address: official ukpeoplepower@gmail.com, or the telephone number is +44 7597736065. Kano kekajo eno demonstration yakwera na kuzo mwezi musanvu omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Demonstration bili zabadina omwezi guno okutandika ogwokusatu. All right. Kati mumaliriza okusoma demonstration yezo ngenda kusaba kuno kusaba kwange njala mukulize bulungi nnyo omanyi baga kuwa munno njala towa amagezi nzo mulimo ogwange gwa kulabisa na gwa kufuluma information ogwamwe gwa kulembera bana Uganda bakola kyekyo kola naye nsaba tukyuseemo ko katono tutya bwe tubeeranga tubadde mu kifo kimu kwekalakasa ebbanga lyonna abantu bajja kubanga tebakyatulaba mu value. Njala tukyuseemu ku location bwe mugenda okwekalakasiza wano ekisinga obukulu mu ggwanga lya Bungereza ne lya America oba n'ensi endala we kugenda ku embassy z'ensi ezifundinga Uganda. Katugambe olwale mbanga mugenda okwekalakasa muri Bungereza musobola okugenda ku embassy ya America mu ggwanga lya Bungereza, musobola okugenda ku parliament ya Bungereza oba ku Ministry of Foreign Affairs oba mu office ya Bungereza oba ni musinkana ba MP beggwanga lya Bungereza bakwasaganya ku Foreign Affairs ne mubategeeza ki ekyetaagisa tukyusemo okugenda ku Uganda ni embassy tukyusemo kuva ku Uganda ni embassy kubanga kijja kufuuka kintu kya bulijjo baga jaba babeera lunaku kwekalakasa tebakyusamu. So mbandingira basa babakulembeze kuno kusaba era kiwozo kyange tukyusemo ku bifo okwekalakasiza ku embassy ya Uganda kubanga eyo embassy abali mbonna bakabano tebalina mugaso temanyi bagenda kukyusa ne waliwo ebifo ebiri common ebimanyiddwa temunagenda ku American embassy message bajja gifuna bwe muna agenda ku home office oba muna agenda ku mu bambe ba parliament bakungaanya oba ku lubiri lwa Chelsea office muzimanyi bulungi zasibira Bungereza ne mmanyi office entufu woyina okugenda n'oteekawo okwekalakasaako bajja kula buli kimu bajja kuba bakitegeera bulungi nnyo. Tukyusemu eno Uganda embassy eno tugireke tekyalina makulu nkiddamu nkisaba busabi tugiveeko mukyuseemu ku bifo position mwekalakasiza ne Uganda embassy Bungereza kano katwavuka tekakyalina mugaso abali baakabantu tebategeera tebajja natambuza message kubanga mwekalakasizawo nnyo tewali nnyo kyamaanyi kivudde okuno kusaba kwange sigandi mbanyoma just bagay bugambi tukyusemu tulina kuteeka ku nninga government ya Bungereza buli office mugende mugisagule kati musagula office ku office kyetuyita lobbying tufuuke kati ba lobbyist mwekwata abantu basatu ne mu drafting ekiwandiiko ne mukitwala ku office ABCD nga mulina n'obujulizi buli kimu okusinga okubeera okwekalakasiza ku bantu abawumba tuuta batalina magezi kana akabante kalina magezi namwe mukimanyi bulungi abantu b'Obungereza nti office embassy ya Bungereza ejjudde bayimbi simanyi na baki na bannayuganda so tekirina nnyo makulu kwe kubadde okusaba kwange nsaba bakulembeze mutwale ekintu kyenkino kyenjogedde nga kyamakulu mukitundemu bwe kiba nga kiri applicable oba kisoboka mukikole bwe kiba tekiri applicable nakyo mujja kingamba oluvannyuma mukabokisa naye ero yebadde endowooza yange as well tugenzeko mu America
mwenna abakulembeze ba national platform stop people power mu gwanga lya America namwe ngenda basaba tutandike okukola tutandike okulobinga ogenda ku bitongole by'enkingo bali mu kikola buli ne kati mwongeremu amaanyi era Uganda embassy zigenda ko tezirina mugaso worldwide tezirina mugaso twetaaga genda mu office zisoboka okuteeka je biwandiiko nembera abantu basatu musobola okudraftinga ekiwandiiko nga mutaddeko n'obujulizi ne mugenda mu offices ne mwongera oluzungu olusoboka tetukyetaaga abantu bangi kubanga mesa mangi tegesimira bunnya tugenzo kizulanga abantu ambe tulina bo bafu nga tojja mulira ayingako nga ngoyina obulimi bw'ensi yo ye nga bamuwadde omugaati atambula anyampulukuka sorry to mention ngenda basaba amamesa amangi tegesimira bunnya lemba abantu basatu bataano nga mwambadde busuuti zammwe mwambadde amasuuti gammwe mu drafting ebiwandiiko byammwe consistency is the key factor mu demonstration zino togenda kulinda mukulembeza omuntu osobola okukikola kubanga bakulembeze kyangu nnyo bagula ne bavaabo ngenda basaba tutandika okukola ekintu bayita lobbying tulobinge ng'oyingira mu ofisi z'aba MP ez'aba senator ng'oyingiramu n'otebulinga ekintu ky'oba n'okimuwa n'akitegeera bulungi nnyo bino ebintu tugenda okulekerera bakulembeza mbavaako tebakyasobola kukola mirimu ekyo kyo kibaseebusa bannange munansonyiwa muyinza okulya nti nninga nga baataakinze naye gano ge mazima njagala mumpulirize bulungi okusaba kwa mujja kuddamu so kyenjakadde obbagamba nga mmaliriza okulanga obulango buno akiwulidde obubi ononsonyiwa ebyange mbyogera kati ng'omusezi agula esiyani tukyuseemu ala bwe tukyakyuseemu tumala biseera naawe comrade nkujjukiza okulwanira ensi tekyetaaga muntu akukulembera olina kwekulembera gwewekka bw'ona olina omuntu okukulembera abantu bangi bamaze okulyanvuzibwa tebakyagala kudemonstratinga n'okuteeka posti zibakaluubirira ng'ate gwe olina obulumi ku nsi yo kati njala kusa muganda wange tolinda mukulembezeewo nti olinda wa diaspora kyakutalira agenda kukulembera no kola ekisoboka kyenjagadde okufundikira awo nakyo then tusimbule video eyatuleese ngenda bbawo akalowoozo mbawe n'ekibulalogi kasoke n'akalowoozo akalowoozo kaliwo ngenda kaweereza bacomrade mwenna betukola omulimu gwegumu wano ku social media okusookera ddala njala sooka obebaza omulimu gyemukola egy'enjawulo kubanga tewali gwe basasula tewali bagolera data omuntu okozesa gugo ku lw'ensi yo naye ngenda kusaba ebbanga limaze ku social media ng'okola ebyobufuzi tukwebaza omulimu gy'okoze naye njagala tusooke tuyige ekintu kimu bwe kiti ffenna tukikwate bukusu bw'otegeera nti omwana w'omusomi tasobola mathematics at least fuba okulaba ng'alina amasomo ge yeesibako agogo gamufunira omusomesa amukokinga amanye ng'amasomo ago agenda gayita bw'oba ng'omuto gwagana okukwata okukola kyokubala bwe ndi bakomrade ngenda basaba mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti ba MP abasinga obungi baalya ssente za Museveni nga bayita mu mpuuga nga n'okupostinga ekintu nnyo ku social media kijja muleetera okumubuuza lwaki okikoze kubanga asasulira ekibi ekisikire abantu bano mitima balina ebintu bibiri ayina ekintu kimugamba nalya ssente tinakola ensobi naye ate sisobola kukola kye baŋŋambye kubanga nja kuba nfunye obuzibu n'abantu bampa ssente zaabwe kati bw'osanga abantu b'ekikanga kino toyomba nabo comrade tetwetaaga ba MP twetaaga mobilization y'abannayuganda ku ground ne mu diaspora twetaaga ba MP tomala budde bwo ku MP muganda wange MP tomalako budde lwaki tomalako budde kansonga ku ensonga eri embwete twafuna ba MP abali wakati wa 5 mu 6 naye ekitone nnyo tuliko ba MP nga bannabokka basobola otukolera kyetwagala basobola okunywa ne boogera 5 mu ababiri balagawa gye bali baasirika kubanga balya ssente za Museveni kati bakuyambye eki nga ne bwaba agenze mu parliament tasobola wadde kukwata akapapula akaliko ABCDEFGHIJKLMNO n'akasoma ku lw'abantu abamulonda katasobola lwaki omubalirako obudde bali bagenda mu katale kufuna byakulya bali mu kulya abantu betusinga okwagala abantu bawansi okuba mobilize nga babulira ekituufu oli mwamu wamuli ali ku mulimu tasobola kukyusa yo nsonga lwaki tabasobola kupostinga kintu kyonna kubanga baasasula obutakola kintu ekyemakaka okukola tembabalirako obudde tuconcentrate n'okumubilizinga bannayuganda abali wansi ne mu diaspora basobola okuteeka ekintu kyonna mu struggle tuve ku ba MP tomalirako obudde tomala ddata ng'oyogerako MP muleke president ebintu bino abiraba time egenda okujja nga baagala kadi tegenda bawa kadi obudde bugenda kujja kugula nga teri muntu agenda mulaba tomalirako obudde baganda ffe babawambye ekitebe akiwambye babbe buli kimu nemumalira obudde kuba MP ba NOP tomalirako obudde one parliament ekitwala abantu mu parliament ba MP kasoke kikulu nawo kitegere comrade one kubaga kuteesa ng'ateeseza bannayuganda bonna niyo okusinziira ddala mu constituency ye bamemba parliament bakobola nga bayimuli nga bateeseza constituency zaabwe ekibatwala mu parliament kwe kubaga amateeka njagala mbuli MP babeka bawalibe nga babaga amateeka ku lw'eggwanga lino kwa constituency zaabwe bali odda banda lwakyo kati njala kuga nti ensonga lwaki tukyalina obuzibu tulonda nnyo abantu nga tasobola kunywa mu parliament kwogera bigambo 5 kati otakumenya kuba talina kyasobola kukola lwaki omuntu atalina kyasobola kukola akumalira obudde
obudde buteeka ku nansi omusomesa omugambe nti bwe tugenda mu kalulu akaddeko ka protestive vote tulonda abantu basobola either bw'aba tasobodde genda kukiikirira at least aleetewo enkyukakyuka nga tugenda mu nsasa gekyo ojja kitegeera ba MP temubamalirako budde tebalina mugaso nkubuulidde balina ebintu ebi kuteeseza constituency zaabwe na ggwanga nkubuuzizza emirundi meka gyolabeko MP gwalonda ng'ayimiridde mu parliament ayimiridde ateesa nkubuuza emirundi meka gyolabeko mu parliament ng'aleese etteeka ebbago alitadde mu parliament alyogere ku lwaba tiriiyo lwaki omalako obudde babayita ba lawmakers ababazi b'amateeka amateeka ameka ge baakatubagira tegali lwaki omumalirako obudde kabulaza ba MPs are called lawmakers naye amateeka ameka ge walabe MP ng'agatebaga obanga agataddewo obanga agateesaako bulaza tomala budde ku MP. These are useless idiots. Tomala budde bwe naddatabo abantu babalinze ku ground n'ekitebe kibalinze ne president abalinze tomala bambi budde kwegayiridde focus ku issue eziri current ezibonyaabonya abantu ku ground bw'onootegera these MPs are called lawmakers nobabuuza amateeka ameka ge mwabazige mwayisizza oba amateeka ameka bagolya tteeka ki babbiri kijuwalolesi nga teriiwo lwaki omumalirako obudde omuntu atula mu parliament azika emikono n'atandika okunyenya omutwe ng'enkuba endiga enyenye enkuba bw'ati ng'awulira luzungu lwogera nga akyuka bw'ati alinga eyozina za TV enkadde ngali bw'ati nga bamegira balingako obusibe ku ggaali nga kasita wandika ndekamu ekirabo n'akiringa n'ayigira n'akiringa n'afuluma n'agira mu kadde n'alibe those are the MPs we have so please tembamalirako obudde bambi tembamalirako obudde tudde ku mulamu ogw'ensonga enkulu awo nawo nvuddewo alright kekabadde akalowoozo kanjala ngende ku kiggwalogi ekigwalo kikyaliro njala kiweereza bannayuganda mwenna abali mu nkyukakyuka n'abakulembeze mu Uganda. Abaganda tugamba nti anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza ekivuunulwa nti omuntu tava mu bbanga n'ayita ttebwa n'agwa eddalu gibeera mitendera mwayita okwefuula n'agwira ddala eddalu n'afuukira ddala omulalo kati bwe tugamba nti anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza naye olwaleero nga bwe nabagamba nti nze ninga ow'endali ayita ku lutindo olutindo olwo oyinza otulanga lwe olutindo lumu wabula ow'endali bw'ayita ku lutindo olwo olutindo olwo lwamwamu enguudo nnya kati nze mpita ku luguudo lwe olusembayo oluguudo olutuufu lwempitako abantu mubwetegerezanga kati mukalowoozo kaale mu kigwalo kikyaliro njagala naawe osooka okwateko oluguudo ofuke ow'endali otunuleko ku nguudo ezo ennya omanye Lungu bwagamba nti anaagwa eddala asooka kwerogoza ategeeza ki wano wenjagala nsooke nkulaga ekintu kino bulijjo ndudde nga nkirowoozaako ne waliwo naye akinzijjukiza nga asooka okifumiitirizeeko yagenza okunga kifumiitirizaako nenga wait a minute nja kiisa mu kiggwalogi era bibigere bino muganda wange wali okirowoozezaako nti bw'ogenda mu ddwaliro butabika okulaba abalalu omulalu ne bwakkuba eccupa n'akwasa omutwe omulalu oyo tavunaanibwa kubanga ogenze ku ddwaliro lyabaki ly'abalalu okimanyi nti bwe bagamba nti gundi yalaluse naye ng'ate wallahi tonnalaluka ne bakukwata ne bakuteeka ku miguwa ne bw'oyogera ekituufu basobola okukuba empiso y'eddagala erikendeeza obulalu bwo naye ng'ate bibadde oyogera bituufu kuba baga nti akati bino byayogera ebimufu yaddala omulalu mutuufu olwo kitegeddeko kati jjukira nti omulalu yenna bwazza omusango ebiseera ebisinga basooka mutwala mu ddwaliro ly'abalalu muteekayo bagamba nti ekyo yakikoze ng'ali wabweru bwa bwongo bwakyo wabweru bwa bwongo bwe lwatera okugamba kati wano wenjagala osooka ompulirize bulungi nnyo wali otuddekawo ne weefumiitiriza nti yadde Museveni mu myaka gy'ekinaana yagwako eddalu mu myaka gy'ekinaana yagwako eddalu Museveni Obote n'amutwala mu mawanga ga Bulaaya gano aga waggulu n'amutwala omujjanjaba akajabango naye akajabango kasikiri yakajja ku ki yakajja ku nnyina Esther Akokondeka bwe yakajjako akajabango bani yalimu akajabango kati wali otuddeko ne weeteeka mu kifaananyi kyo kubanga njagala nsooke nkuzeeyo General Bigodolo oba gwe baatumye Bigodo edda ennyo teyayinanga na budde bwogera teyayina budde bwogera naye General Bigodo bw'afuuka jje n'obuteeka mu magye n'afuuka jje n'afuuka CDF General Bigodo anazaakola tweet ezivuma eziwalampa ezikola buli kimu kati General Bigodo ono alina profile gy'abadde azimba nga mumugirabanga okusoomooza naye nga tweet zaakola zonna abantu abasinga tuga General Bigodo mulalu ebyo tumanyidde mulalu General Bigodo akamafreji nga yeekweka okweteeka tujje tulowooze nti oli kyakola kyonna oyo zolo talina bwongo no ekyo bakiyita kamafreji
Jeno Bigodo agezaako camouflaging okwefula nti mulalu n'ebintu byakola recklessly ng'akola tweets eziri recklessly nti ngenda kulumba Kenya ngenda kulumba Sudani ngenda gende Congo tukole FBC lugenda bate mate biki public erozira oyo jeno twamanyira mwana mulalu ngo talina no Bigodo azimba Bigodo aina ekintu kyazimbira mu public mugenti omwana mulalu lwaki akizimba abasingo bwe temunakitegeera Dere drinking general oba genetically modified general azimba ekifaananyi kiraga bana Uganda international community nti he is mentally sick somehow somewhere era he can cause trouble abantu bagamba all along the guy has been like that so he's mentally sick in head lwaki akizimba Jeno Bigodo sigenda kudda ba comedy nabaganza sida mu information ebefulumye comedy yabakoze bye bakoze nenjala bagati Jeno Bigodo kenyini yestukidde okujja ku kibina kya national platform byonna byakoze babyangabe sibiddamu njala kugabira bayo kugabira 100% byonna bituufu byonna byawandiikiddwa ebyayogeddwa ku social media 100% byonna bituufu yakozeewo Jeno Bigodo naye ekyemutannamanyi Jeno Bigodo single handed ye ng'omuntu anoonya Kyagulanyi amwejjirewo bw'amwejjire bajja gamba nti the guy had been all along tweeting bogus stupid tweets that means that he's mentally sick ngamaze okujjawo Kyagulanyi ati musajja tuba tumanyi rolde mulalu kati dauli amulinye nagenda namunya Kyagulanyi namutta kyekyo ekintu kyazimba mwe temunnakitegeera mu bwongo nze njagadde mbawe sayidi eno niye osobola okusigala ku sayidi eri ena njagadde nkuwe sayidi eno ekintu kyazimba mwe mulowoozi sente mulalu lumu ave gyavudde agenda azigeka amaka ga Kyagulanyi ajja mukuba amasimu gati omwana mulalu bamutwale butabika nenga si nenga ekifaananyi nakyazimba ekira kati njagadde obagamba mutunuleko mu sayidi omukigula bugi nti anaagwedda lwasooka kwerogoza omuvubuka ono alina ekifaananyi kyatusiigira nti mulalu kati ajja kukola ebikolo mugenda nti he's mentally sick is not mentally sick ategeera bulungi nnyo siga omugamba okusiyaga abantu siga omugamba okuzaala ng'akamyo siga omugamba okukwana siga omugamba okunywa omwenge siga omugamba okusanira buno obuviiri bwa bugundi buno obuviiri bwaki bwayitira buno obulevu bwayita siga omugamba no ebintu bino abikola bitegeera nga Museveni mwajja mu public ne yeewunza nga Mwalabe Namayanja mwajja mu gundi prime minister Nabbanja ajja mu parliament ne yeewunza n'akankanga bajja ne bakola ekintu gwe n'olowooza nti Nabbanja ategeera bulungi nnyo she's not a comedian Nabbanja ategeera balina ekintu kye batusiiga nti ffe tulowooze nti basiru bakola ebintu and these people they know whatever they are doing ne Museveni bwatu bwakola ebintu bino buli kimu akikola bakimanyi so njagadde mbategeeze mutegeere ekintu kye mukigula luggi mutunuleko ko musayidira gye tunuddemu olwaleero ajja kuva ewe musimanya anywedde walagi asaleke wa Kyagulanyi mamba nga 705 aluma amaka g'omusajja amukube essasi omusajja azza tulaga nti mulalu kati ate mukanaki nga mutwale butabika mukyetegerezemukko kyekibadde ekigula luggi kyange era ekigula luggi kiwedde kali galugere mu vidiyo etandise alright okusokera ddala ndoza nga sinagenda mbingi nnyo kubanga video erimu ebintu bingi ndoza sinagendayo kansoke mala okuyisaawo okubika kuno mwenna bazzukulu ba Buganda abataka abazana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka okwetula ensi mu Buganda kitalo nnyo ddala eky'omutaka Kimomera Daniel Mukasa wagaba olwaleero atubuzeeko Katonda bwate bwasazeewo omutaka ono Kimomera yabadde avunaanyizibwa ku mbuga ey'Ekabowa ku ngoma mujaguzo Katonda bwate byasazeewo n'amugyawo n'enfaaye eri matankani ng'empale za Museveni so mwenna babikira mutegeere omutaka ono y'ono Katonda amujjuludde olwaleero mu ngeri ey'ekyebyeewuunyo nenjagezaako bawa information nga bweneebeera y'omutaka Katonda amujjuludde olwaleero y'ono wano yoyaawo so kati mbadde saara genda mu biwanvu nga sibabikidde kati ndowooza njagala tutandika information eyatuleese olwaleero bulungi nnyo kati information gye tugenda otutandikirako ebisinga obungi byonna mbadde nzize mbyogera era nga nammwe mubiwulira bulungi nnyo nga saagala muntu agenda kubaddira mu luyimba olw'okuba oluyimba mbadde mulumanye batuvuma ne tusirika ffe bwe tuvaayo okulaga obutali mativu waffe ne batugamba nti ate tuvuma nnyo
naye atakulekera nawe tumulekera ensanafu etambula egaludde. Nsaba omukulembeze ekino ekintu kitulekere. Security y'ekitebe kino ekintu mu kitulekere anti omulogo agwana mulogo munne nina ategeera ki ekimufaamu. Bibakoze ku kitebe bimala. Nsaba omuntu yena akwasaganya security y'ekitebe. Omukulu ono kisa kya mukama yazze n'agamba ajja kujja ku kitebe asalewo omuwumbo atambula agende atulageko nti w'amaanyi. Siri Uganda kubasobola kudda Uganda. Ne mmanyi eri abaana abasobola balina obusobozi ng'obwange. Nkusaba kabere sekuritale jeno kino kinja kyogera omuntu yenna mumusanga omuwumbo nga bagupame ku kitebe oba manji oba miryango totegana mugende mugule amanda gesigiri mukume omuliro ku sigiri mube amanda agafuka olusenyente nga gocha omuwumbo ogwo nyini gwenyini mutuyire amanda gesigiri ago mugayiweko bulungi nnyo asitaga malo okuzikira bulungi nnyo then mugayolewo ye yamaze okupama omuwumbo gajja kitegeera masitira kwagala kwogera bigambo bino nkiddamu ono mwami yayogedde bw'ati ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawetera bokyemmere munaku ntono nnyo okuva leero nange lidde ngenda kupama ate misananga muli mulikiiko nja kubanga wadde ekirabo kyemmere kyamala kyendeetera abanuupu ate mumanyi anti mwefuulanya abaale bakabi mukuma nnyo ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawetera bokyemmere munaku ntono nnyo okuva leero nange lidde ngenda kupama musananga muri kiiko cyo kwamba wode cyabo cyemere cyamala tola mukuru nti oyina makugu nyuma nene nyoga kulingange ndigaza bawalabu gezo gendo osalewo mu mbogo ebyayawo ojja kunonya brush nezikuta tulero okweta kulo kumala emyaka jona mbula mu gezo gendo ogasalewo mwenna abakuma ekitebe ne secretary general president mutulekere muno mutujja bweso labana gye balya mugule buguzi sigiri mukitekemu amanda gagwate bulungi omuliro mumale mugafuru olusenyente mugende mugayiwo ku mumbo goyo mukuru kijja mwetagiso ogula ya brush okweta kulo mwaka mulambo okuterera okudda wayino okubeera mumuleka agende nga yasamirira sitera nyo kwagala kwogera bigambo bino obusiru bususi gwa mufuna bufunyi sigiri mugiteeko omuliro nga gukute mugasekule bulungi nnyo malo gasekule gafuka olusenyente nga gahagateta muyiweko oba guli manjo oba maaso muyiweko olweje lwaguni olusenyente lwogo muyiweko kijja mwetagiso ogula brush ezikuta lolo babaso kweta kulo mwaka mulambo oyo oba asaaga n'abantu muloza musinga obulogo oyo muvuddeko saagala mulwako anti baasama nnyo kankujja namu namuzika kati abawadde amagezi gaabwere totegananga oli bwajjanga akoze ensonga ekwati lwako buyimuliro guve weetambulire ebisigadde ajja biwulira kati embeera yonna nga bweyabadde mwagirabye najja kulomukaga nenkola security alert ebyavuddemu abire bulungi nnyo ebyadde mu ofisi ya presidenti buli kimu sigenda kiddamu buli kimu akitegedde wabula njala tandika katambi kali nga mbagamba ndoza kyekiseera amateeka gatandike okwasibwa n'amateeka kitya tukimanyi bulungi nnyo mu Uganda obumenyi bw'amateeka bususse nga gavumenti bukola ekitongole ekya Joint Anti-Terrorism Unit Christopher Damulya kyakozesa okutulugunya n'okukwata bannayuganda n'abaagala enkyukakyuka kisisiza okukola effujjo nga lwaki kikoze effujjo okuba nti kitulugunya n'okubba abantu amasasi kibafiiriddemu bakosa nababulirako lwaki abasinga obungi abantu munsi zaabalo bafuuka abatujju babanyigiriziddwa comrade ngenda kusaba mumanyi bulungi nnyo kino kitandikibwako butandikibwa mumanyi bulungi nnyo gye batunda obwambe osobola okubeera n'akambe kongo okwekuumisiza ne bwajja omuwala ayitasobola kutwala mutandika okufuuka abatemu ekisookera ddala omuntu gwogenda otuusaako obulabe tali mu service abaana bonna bemulaba bali mu jaati uniform bonna babajja mu makomera abalaba kifeesi nkiddamu avuka bali mu jaati abakwata abaana bonna si basidde not well trained soldiers. These are the gangs of Kampala and the other serial criminals bibajja makomera bambaza uniform za jaati. If you're a professional soldier ng'osasula ku musolo gwa government tuwetaaga kuteekako bukookole kubanga mu mateeka amatuufu you need to identify yourself before you arrest bantu bate bazze kukwata babazze kubanga omuntu muggulako omusango bakusamoninga ne bakuleeta reference okukwata kati bali mukukola kye tuyita kidnap tekizibwa mu mateeka mu mateeka oyina akawaayiro akakuwanda kaga nti olina okwedifendinga ng'omuntu olina okukola kye bayita self defense kati mulimu abaana batema bava mu makomera mulimu ne bakifeesi mulimu naba M23 muganda wange omusajja takuba essasi oba n'akutwala nga tosobola okwerona oyo talina wagenda kuwabira mu musango mu kkooti yonna
nchiddamu talina wagenda kuwabira musango mu kooti yonna kubanga bano ba kidnappers. Kidnapper tamanyikiddwa mu mateeka kuba naye abaakola musango. Kitegeeza naawe osobola omuyisaamu n'osobola omuggyako emundu omukola ky'oyagala. Titi for tati atakulekera n'otumulekera. Nchiddamu bannayuganda mulekerawo okutiitiira. Abasajja balaba tekuli musirikale bakifeesi ba M23 abalaba bava makomera ba serial killers. Tekuli muntu yasoma yagenda kikibalya yagenda military training n'asoma nakkiriza okukola obutujju bw'okuwamba abantu. You have all right to defend yourselves. Funa omujolo otambule nagwo omuntu bwakwata nga tomumanyi muyisemu omujolo kubanga naye amenya etteeka akumalako eddembe lyo. Constitution ekuwa eddembe okwedefendinga omuntu bwajja n'akugwira nga tomumanyi muyisemu omujolo. Bino nze mbyogedde anvunaana alikuba mu ssemateeka ngimanyi bulungi nnyo. Buli muntu waddembe okwedefendinga ati any cost. Lwaki abantu abo temanyi mateeka bamenya mateeka. Omuntu bwajja okukolako effujjo naye mukoleko effujjo mulekeraawo okwebuzaabuza nga bafuka banaaba bakwata nseenene. M23 tali registered mu Uganda bakifeesi tebali registered. Jati emenya mateeka jati erina kukwata batujju joint anti-terrorism unit. The supporters of voters of Kawempe they are not terrorists. Lwaki polisi siyejja? Kubanga polisi ya internal affairs erina okukwatisa amateeka n'ebiragiro mu ggwanga. Lwaki musindika jati? We are not terrorists. Kino kisusse mulekerawo okwekoma omuntu bwakuluma nga tomumanyi muyiseemu. Bwe munattayo abantu neze emmotoka drone ziri mu bumenyi bw'amateeka. Emmotoka erina okukimewo ya poliisi si drone temanyikiddwa. Funa amafuta gikumeko omuliro mugikuba amayinja. Bwe munaddawo ne mwetula kuba jja basoba bamalewo. Drone ziri mmenywa Museveni yagamba tazimanyi. Kayindo Tafiri n'abagamba tabamanyi. Internal Affairs egamba tabamanyi. Parliament egamba bawamba abantu tabamanyi. Kati ki ky'oba oyagala? Ono omukazi omufiripino. Ono omufiripino yagambye bw'ati. Ulira bulungi. Omufiripino yagambye bw'ati. When I asked Lop that you mean your officers were raided, because I didn't know that they were raided. No, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in Nuku offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. All right. Madam Anita Amongi, the Speaker of the Republic of the Madam Anita Amongi, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Hope you are doing fine. We are keenly watching your statements and your ways of using state funds and your office. You're working together with Mpuga Mathias and other opposition figures in Uganda to dismantle or to disorganize national platform, as well to disrespect the Constitution of Uganda by using your own agents, including Sam Yabogwe MP Katun, to change that Constitution. However, I'm here to inform you, Madam Speaker Anita Amongi, you are just a mere civilian. You are sitting in that office, or you are occupying that office on behalf of all we Ugandans, not National Leaders Movement or National Lobers Movement. I'm here to inform you, whatever bill you are passing or whatever change you are making in that Constitution, it will sometime back get to you in the principles. You will pay heavily. Why? You are seeing yourself as a speaker, but you still as a civilian. So if you allow Museveni and his goons, the mafias from Rwanda, the M23, to use the opportunity of you sleeping MPs and fools to change that constitution to let the UPDF and military court martial to try all civilians in the court martial, as well you too will be charged in the court martial because you're still a civilian. You're not a military officer. You still an honorable when you're still in that party, but when you get that fucking office out of it, you will become a civilian and you'll be tried in the same court martial. Because for you, you think that you are so different from other Ugandans. You are there because of Ugandans who voted in that office, you and your taxpayers' money, not on Museveni's behalf. You are not a serving officer. You are a civilian. The only difference is that you're still serving that office. If you pass that bill of trying civilian military courts, you too, you'll find yourself in that same military court, answering unbelievable questions, as other Ugandans are facing it right now. So whatever you are doing with your MPs
and your arrogance, you will face the same consequences. Baganda we say ekiri atabale tekiri nasigadde waka. You understand? So go to the parliament muyisa amateeka naye ng'okimanyi nti gwe just oli mu office eyo kulwa abantu wona ogivaamu ne bagenda kuteeka mu kooti eri already oli mubbi oli mu kumpanya n'ebintu byokola tobitegeera kubanga walijja oli muddugabo kati oli mu Filipino kalago bajja kuvunaana nnyo kubanga bajja kubuuza ani gwe tutryinga ano mu China mu Filipino mu na Uganda then wabulire ssente kubanga kino ekiri atabale tekisigadde kye kinasigadde waka gwe nkugambye nkuvuddeko sagala kulwako naye mbadde nzeeko mboozi eri gye tubaddeko ndyoke nzije wano nti omukyalo yagambye nti ebintu by'okulumba ekitebe kya national platform atakola ki abadde tabimanyi era tabiwulidde nako so tayagala bimanya nnyo yensonga lwaki baleese ono mukyala Nabbanja okwefuula mbu ayogera nnyo lwaki Ssenyonyi ojjanga wano n'otandika okulima empindi ku gavumenti mbwe ekoze ebikyamu kye bayita opposition okimanyi nabaga Nabbanja ategeera oye nakatemba gwakola remember Nabbanja asoma busomesa kati omusomesa mbamanyi bulungi omusomesa jene option 2 okusomesa abaana 1 omusomesa omutendeke bulungi bwajja okusomesa abaana akusomesa n'amanya kati abaana bano batandise okufunamu okweba okusumagira omusomesa nalite kibozibozi natandika okwekyanga natandika okubassa kati ebintu Nabbanja byakola ali mu skills z'obusomesa zaleta mu parliament n'okutiisatiisa abantu Nabbanja ebintu byakola bino akimanyi bulungi nnyo nti akosa skills z'obusomesa okubuzaabuza abantu kibayita opposition oba oludda oluvuganya lweluteeka gavumenti mu ki kuninga okubuulira abantu n'okutegeeza ebintu kati bw'ogamba nti oyagala ti opposition ajjogere birungi ku NRM ajogereko birungi ki gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti ennyonyi yaggwe mu Kenya netta general we Kenya ennyonyi z'essemu plane gye baali bakuwadde okukutta nze nakuwonya kubanga akimanyako oluvannyuma ng'ofunye information baali bagenda kuttira mu nnyonyi eyakutta mu nnyonyi sigo yali agenda okutta mu nnyonyi sigo oleze essaawa zino gwe mukazi gwe nawe weetereeze kenaakuyimbulira abantu kuno ku internet basooka bakuyisaamu eggaali ate nga naifeero tendavayo kussemu egyeri gweogira weekyanga tulina right edimandi nga rights zaffe buli kimu nammwe saagala bumalirako budde naye njagadde etegeeza ekintu ekibere obulungi nnyo awo tuvuddewo tugenze ku nsonga z'abakomredi baffe bakomredi bangi bawambiddwa naye nga abawamba bajjati nga bakulemberwamu Christopher Damulira okoze ebikolobero bingi naye lero nzeeko ne bwino bwomutonotono as long as ngenda kufuna omulala gyanajjako katono Christopher Damulira nzire bwinowo leero naye ndowooza nja kufunako omulala gye najjako oluvannyuma katusookere wano amawulire mangi gatambudde naddala g'abaganda baffe okuli Smart wa Bobby okuli muganda ffe muga Gaddafi n'okuli muganda waffe Akirewo Kivumbi abakwatiddwa ne batwalibwa e Masaka kati njagala sooka tugendeko mu forensics katono njagala oggula obwongo bwo bulungi nnyo tugende mu forensics 1 amateeka ga Uganda amawandiike gasoma nti omuntu bw'aba alina omusango ogenda n'omuggulako omusango bw'omala omuggulako omusango n'ojja n'omusamoninga oba n'ojja n'omukwata ng'olina omusango omuguddeko ekyo kitusabisa reference naye mu Uganda ekyo tekikola lwaki ekigambo kye bayita kidnap ne arrest bintu bibiri byanjawulo mwalabye mukulu akulira Uganda Law Society nga kooti yayisiza ekiragiro ekimukwata warrant of arrest mukulu Christopher Damulira ne polisi y'e Masaka saako Mpuuga ne mukulu Abedi Bwanika musobola okutulaga warrant of arrest ekwatisa Akirewo Kivumbi Smart wa Bobby ne General Gaddafi musobola okutulaga warrant arrest eyo teriyo lwaki omusango mwogerako gwaliwo omwaka gumu n'emyezi mitono nnyo emabega era omusango oli micho kurams omusango ne guvaawo kubanga tewaliwo nnyo kyamaanyi gwali politically motivated omusango ne guvaawo nga teguliiwo abagamba bali bagenze kuwabira bali motivating ddwa mu kenyini omusango abantu ne beetonda ne banamuli banabe bagacha mukola kikyamba bakozesa beetonda omwaka gumu n'ekitundu oyagala kungamba nti Smart wa Bobby abadde mu America Akirewo abadde Bungereza General Gaddafi abadde India nga temusobola bakwata oba basindikira arrest temusobola basindikira Samuel Mbetanga lwaki bwe mwatandise okidnappinga bwe mwakidnappinza Akirewo nga mukidnappinze kidnappinze ne mukidnappinga General Gaddafi ne mukidnappinga Smart wa Bobby Smart wa Bobby ne mukidnappinga lwe mwabatu tate Masaka maguleke emisango egimaze omwaka gumu n'ekitundu mabega lwaki mulowooza abantu basiru nnyo kati wano wenjagala okutegerera muwulire bulungi nnyo banamateeka abadde Masaka buli kimba kibagambye naye bagamba bajja kwogera bannabyabufuzi abali mabega wano ladies and gentlemen omuntu emabega w'omusango bamuyita Mpuuga de Mapuuga ne mukulu Abedi Bwanika aziwero ne Charles Peter Mayiga bali abantu aba oyo tabulako kuliko Charles Peter Mayiga Mpuuga na Abedi Bwanika bali mabega okukwatisa abaana bano ngenda banyumira mutegeere bulungi nnyo munamateeka mutujja bogera no omusango babavunaana babagamba nti bakuba kamera
ne bonna n'ebintu bya bannamawulire kati mwanamateeka babataddeko omusango bayita bataddeko omusango gw'obubbi nti omusango gw'obubbi guwulirwa mu high court ne bazimba fayiro ey'okubiri omusango gw'obubbi gwe bagamba nti gwe bagenda batwala mu kooti ogwo musango guvunaanibwa omuntu yazizza omusango gw'obubbi ng'aguzizza kiro oba yayingidde maka g'omuntu oba yasanze omuntu n'amukuba ekiro ogwo musango gwe guvunaanibwa mu high court wabula gira emisango egiri mu public nga bano gye balango tegwetaganagera mu kooti musobola gunyumiza bwe guvaawo kati bano fayiro gye bayongeddeko ogwo musango gw'okubiri nti babba balinga abagamba nti bakomredi bajja ekiro ne banyaga abantu bakuba ekyo kikyamu tekiriyo mu mateeka ekyo kikyamu kati nze njala sooka kubuuza mukulu mpuuga de mapooga ebbanga lyonna bali mwekoka mu opposition okutuuka bwe nabambula mulowooza public tesobola bategeera nti mmwe mulemesezza Museveni okuba mu buyinza ekyo si kyekikulu tuzze tubagamba wano tubagamba nti abantu abayita baganda mannya kye kizibu kya Uganda ne Buganda nga muwakana naye obutambi buno mwabulaba abantu batwali twaboogerako dda katusooke tudde wano katono nnyo wano omuvubuka ono eyayita Bujingo muvubuka munyarwanda si Munnayuganda be bantu abagenda bakola church mu Uganda ne beefula Bannayuganda abatamanyi history eno omuvubuka Angela Baziba wa myaka 6 mutuuze ku kyalo Bulenga B mu katundu akamanyiddwa nga Gogonya Kasenyi mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu district y'e Wakiso nga kuna amazeke emyaka egisoba 8 ono yaleeta omusajja Alex Bujingo mu kitundu kino mu mwaka 2019 Mwami Alex Bujingo nali simumanyi nga nze nga manyi mukyala we kati wali lumu najja ne bbaawe naŋŋamba ono mwami wange kati omuntu mwami ng'agamba ye nalokoka koze mukadde ndi mulokole yansanga ne bayibuli awo etandika okwagazisa abantu bonna okusaba okakkananga n'ennyumba bagimenye mukadde ono endagaano ye kwegulira ettaka lye ajewolereko ssente mu bbanka era wano enjawukana we yatandikira ne mugamba ssente bwe zinaagaana kati oyo Bujingo yakwatisizza Jeno Gaddafi kati Bujingo yeeyita wa musumba naye nga ate si musumba byavubuka abaka bano abakola muki abakola mu iso ne semwaye era buno bu video mu nina kwenjagala kulaba ono bulijjo akuba abayaya amasasi nkulina ojja kutegeera nti nange sizannya okubya abayaya bameka amasasi nagambye nja kukufuna olwadde nakumaze edda okubya abayaya bameka gwa amasasi obakubya bameka amasasi oli live gwani akubya abayaya obakubya amasasi bameka eyo ono ngwakubya abantu amasasi wakakuba bameka abantu amasasi gwe weyogeza komamaayo wetogambe muntu erimu akakoja okuyiga toddamu kumanyira abantu muno ojja otumanyira manya tetwagala kumala budde ngenda kusaba abantu b'omu kitundu awo mwenna ku kyalo kumuluka kugombola bw'omanyi ng'oli Munnayuganda nakabala lwaki yiiyayo ekintu ky'osobola okukola buli noba omukasukidde akayinja kakoota ku lugirwe oba okunoonya mukyala we oba omwana oba kyaki ojja kumako omulyo oba yekennyini omutuusa mulekerawo okuginya abantu bano nga batukolako effujjo nga mubamanyi oyo mwami singa ku kyalo yasenguseeko dda nkiddamu bageto yuti mwena ne Bannayuganda mwena oyo Bujingo singa ku kyalo yasenguseeko dda mwamutegedde nti mulabe aba akyakola ki ku kyalo abalogo bagoba ku kyalo abatemba bagoba ku kyalo ababbi bagoba ku kyalo omuntu mutegera nti akola ne iso akola ne semwa yakwata abantu awambisa abantu ng'akyabira kyaki tuba twagimenye dda ye ng'anoonya na waakuyita essaawa lwaki ndi bolonda yakayinja kanokakubira ndabiramu naye tetujja kumanya nti wakoze abantu b'oku kyalo okwo mugombola mutandika okusosola abantu bano ave ku kyalo bannange muzuukuke obutiitizi bususse oli awamba omwana wo n'amutta gwe n'osirika oli atta omwana gwe n'osirika olaba ne Yesu Kristo bwe yasanga abasitamanya ngamba nga batundira ennyaanya n'obutungulu n'essekoko mu mwakalo ya kitaawe yazingako bulungi ekkanzu yo munagiro n'aguzinga n'atandika okuba ku ngufu n'asula buli kimu ekyaliwo neyekyangenjibwa n'azita buli kimu n'akigwa mu yeekaalu yaki naye gwe omuntu akwata omwana Munnayuganda amukwata Munyarwanda aliko likodi enkyamu ne muleka n'ataayanga embuzi eri yasiza ekibya bagundi muzuukuke pulizi oyo omwana singa ku kyalo taliiko batumalako baganda bafe Munyarwanda tumalako omuganda ng'atambula ku kyalo ng'ayinaayina nga mmanyi akaana kewe kasula mumanyi mukazi wabeera
Yeye nyini mumumanyi. Mpuga najja ku Lubena asinika ebinyo. Nze abachali bamanyi. Kubanga twaba kubanga nze Mpuga essaazi lo singata kyasobola kutambula. Lwaki emmotoka egisanga n'egikumako omuliro? Singata kisobola kutambula. Awo ekyengera w'obeera nagana bakagobera ku wali nabingo ne Masaka singata kyasobola kutambula. Lwaki mmale wiki nga nkwebakiriridde nekkola ekikyamu. Mpuga singata kyasobola n'abeeri bwanika singata mukyaziika temugenda mu nnyimbe nga either mugenda Mmengo ewali mu Munyarwanda munnammwe amayiga. Ng'okuba ne laale. Bonna mebisana sikulinda ekiro. Bwendaba nga kinasuka nkulinda ekiro ne nkwebakiriza. Abantu mu Kampala bayira asidi lwa bwenzi ne asidi yali Kampala n'otabera lwaki nkubakiriza omwezi mulamba lwe bulamu kyaki nkwira asidi n'entambula n'engenda. Bagenda okunoonya nga nange ngenze. Bino bintu bijjemu okusanga bana batumbeera nabo. Mpuga ngo kwatisa akirewo kivumbi okwasa nyo Gaddafi ne smart no ne mukyajja mu nnyimbe Masaka sime mugenze mukubala ewani. Ngo jambu Uganda mu Kampala ngo sinikiramu ebinyo. Olaba ne Nammereke nnyini gwe bayise. Ensonga zino yazikubyemu bituli. Nammereke nnyini gwe bayise. Ono muwala wa Sempejja. Advisor wa Museveni. Bamuyise Masaka kole bintu byabadde. Yegende bintu bya kisiru nnyo. Wulira. Nyama zima malungi. Omusango gwa Luyombo lwa Nuku na DA. Democratic Alliance. Obadde waliise ekiwayi ekirala ekyaba. Wa NRM naye ndi senior presidential advisor ku nsonga za Greater Masaka. Buli n'ekitundu kino kiyimiridde kati. Mpitiddwa era n'enkubibwa amasimu mangi nnyo. Honorable Namere yanguwa abantu okubasazeeko poliisi bakizinzeeko bagyetuuludde baagala okuwamba bannamawulire ababagulako emisango. Nengamba kintu nga kyannaku gifujjo nga lingi kamende nange ndabe poliisi gibawambye. Ningenza okutuuka siraba omuntu yenna awambye poliisi. Ono wa ena ni mwana wa Sempejja yamuyita Namere. Bamuyise nti abasajja bawambye poliisi tukutunga tuwali kiriwo. Mbu abasajja bafumbi bigambo byabo. Abo nga ajja kama asasire. Bibi na muleba loya bagambi bibi no. Ono loya. Kizuuliddwa nti waliwo ekkobaane n'abo abaali abakulembeze ba NUP olunaku lw'eggulo basinkanye abawaabi b'omusango guno badde bakkiriza okugyayo omusango guno. Basatu bakkiriza ng'era bagamba omusango mugweteke, naye abamu ku bakulembeze abaali abakulembeze ba NUP wano mu Masaka ne babasinkana ne bakyusa empaaba yaabwe. Era kyemuva mulaba nti empaaba eno evudde mu grade 1 eya magistrate n'egenda mu High Court. Waliwo abali emabega w'ekyo tubamanyi. Ate era batakomya ku ekyo tugenda kubatuukiriza era ensi yonna ebategeera. Such innocent statements nze mukama asaasira kubanga kati abasajja lwaki nenkoba kiri wiki namba nenfa naawe yoyo Mpuga Bwanika ne Mayiga bakola ebintu bino nembwa tepama oli owe Masaka weki Entebbe be bali mu kantu ako bakola ebintu ebyo. So no mutegedde bulungi nnyo abantu bali mu bintu bino. Banna Uganda musituke. Simaye omusajja atadde ente za ne zirya emmere yange. Ente nga zirya emmere nga mmanyi wezinywera amazzi. Sigala lengula faradani obadde izo ne muteeka amazzi ago ne zijja ne zinyo zone zifa ne zigwawo. Ate omuleka kasito mutitabera ku kyako kyalo. Bana batumu bajinya batukola ke fujjo. By the omuntu atakagala kwagala kubeera mu bulamu gobo wacho mwagala biro mu bulamu. Wadde bo ina Katonda mungi nnyo. Oli atadde ente 10 ne zijja ne zirya emmere. Muloko bayine ngomanyi wezinywera amazzi. Ngoma iwe zinywera amazzi. Ezitagajja ku tapu nga zigajja mwalo kidiba nzija nenga yo mu Dyson oba nenga yo mu Faradani nenga yo mu chemical yona nezija zonna nasanye tekikumi zifudde tasobola kusigala ku kyalo kuba manyera ddako. Nemo nadda ku bantu Omunyarwanda yagala nnyo gezesa ekintu kasita kimukwatirira nga kimukutte yafunye mulaga ngenda kukola kiddako ngomunengo zinge mekona ali nakola kimune twajirwa bebo nga Omunyarwanda nga gobo testing omunnyo oba sukali anoze Omunyarwanda bukunyi mu testinga ku violence
ono ngenda mukola kikati ngenda mwagalira mukazi we mpaka kuwulira bubi mufunise n'olubuto n'akigezaako namufunisa olubuto n'amuzalamu n'asirika n'agenda kwa neiba n'agenda ng'akikola tyono nyina omutta n'omwebe n'akwebakira n'akutta naye gwe nga tolina mu pulaani ekola kintu ekyo naye ng'akirina bo balungi mu kutesitinga buli kyebagenda okukola naye mwe ne musirika ne muzinga tunaakola ki munnange bagenda basaanyaago kiringa omulogo bw'otegeera omulogo ku kyalo n'otamwatulya nti oli mulogo ne mwekobaana kwokya ssabo na dijja omulogo tasobola kuvaawo kati nabano bano bampuuga bano bwe munaaba nnyo nga temusobola bbala mu public ne mugwira mukuba emiggo mu public ompuuga tasobola kudda mukubira mu public abere bwanika oyo naye mwe mulanga Kenya abadde kwekalakasa abene Kenya muloza balya kawunga na bijanje muli amatooke muli alugu muli ensujju muli muwogo naye temusobola kuvaamu kintu kyamagezi kimusobola kukola violence Museveni yabagamba nga ali mu UN conference simanyi mwaka gyabagamba nti freedom fighter sometimes he uses violence to get what he wants yakibagamba kati gwoganda oli freedom fighter nga bajja kulinyirira mpaka kuwulira bubi kubanga ogoberera amateeka nga ye atagoberera amateeka agenda kukozesa advantage eyo okujja ku kyayagala kitwale kanjiremu nkanoonye wano nkakunyonyola wano nyinza okuba nakasangudde uno yagamba bwati A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. Out of the door. Kati mukulu tugenze ku Maria Mungu ow'emyaka gino yono Christopher Damulira. Abo navuga mula bali mu kuwamba abantu jati okuwamba okutemula oyo Maria Mungu omupya yali mu kintu kino Christopher Damulira yali mu kintu kino oyo yali mu kintu kino si oyo Christopher Damulira katugende ko wane katone uwe bifunga sinagende eyo Christopher Damulira ngera kutegeeza otegere bulungi nti ensi tutandise ogiteeka kuba batugambe tutandika balabisa twagala kubalabisa kati ono yekitaawo Sserunjo Damulira olwo ye Katonda yamuyita olwo si yekitaawo kitaawo Katonda yamuyita leero ekifaananyi kyange kizzemu obuzibuzi naye ye taata we Sserunjo Damulira ekitaawo Damulira omutuufu yoyo yafa yoyo kitaawo yafa si we kiri yoyo oyo musika wa kitaawo abeera taata si oyo oyo musika wa kitaawo era abeera taata w'essaawa zino si oyo naye Damulira si musika wa kitaawo naye abeera kitaawo si oyo no problem no worries ono muganda bamuyita Ssemwogerere oyo si muganda wo bamuyita Ssemwogerere mukulu wo bamuyita Ssemwogerere si oyo oyo mukulu wo bamuyita Ssemwogerere si oyo muganda wo no worries ono yali muganda wo nga Major Katende Damulira bamuttira mu lutalo lwa Museveni oyo muganda wo Major Katende bamuttira mu lutalo oyo si muganda wo bamuttira mu lutalo ono si omu ku bawala bo oyo si omu ku bawala bo Damulira oyo si omu ku bawala bo oyo si omu ku bawala beera ne gwe owamba abaana b'abanno n'obajjamu ensigo ne mubateeka kamulali mu mbugo ne mubakola kye mwagala mwe nga mulina abaana bammwe mubakwese ompulya bulungi nnyo kati ono ekyamaani gw'okozesa ku kyalo okucumya abantu
bamuyita Kasajja Abdallah ono nga naye mukozi wa ISO ne CMI ono chairman Kasajja Abdallah ono gwokozesa okubegera Museveni n'okubega abaana banchukachuka ku kyalo kyamwe kuba kuzaala oyo chairman Kasajja Abdallah sikwokozesa oyo okugula amataka g'abannansi kuba kuzaala ku kifuba ng'oba obusente obutono ng'okozesa ono chairman wo Kasajja Abdallah sigwokozesa kali katutandike wano soke tudde wano owulire bulungi nnyo alright mwenna batamanyi mukulu ono Christopher Damulira yakulira mu intelligence era yabadde mu mirimu gy'okuwamba n'okutambuza Abannayuganda bawamba. Christopher Damulira bamuzaala Kyamuli Kitanda ku Bombo Road miles 18 okuva e Kampala. Kitawo mugenzi kati eyawummula Sserunjoji yafa myaka gya 12. Nyina yenna kayiwa e France ona akyaliyo. Nyina yenna kayiwa e France akyaliyo si mulogo mulwadde. Nkiddamu Mama Christopher Damulira bamuyita nakayiwa e France si mulogo mulwadde. Yagobwa ne ku kyalo lwa kuloga na kutemula na kusaddaaka baana n'abantu bakulu ku kyalo. Kitawo Damulira bamuyita Sserunjoji yafa mu myaka gya 12. Mama wa Damulira Christopher ye nakayiwa e France. Wabulo na mukweka nga kyatika kubanga nabatuze ku kyalo bali baagala mulya wa kuloga na kutta bantu. Mama wa Damulira ono mukyala akuze myaka naye nga ekyamugobya ku kyalo kwali kuloga na kutta bantu ku kyalo ng'alimu ebikola bya kalogo kalenzi. Omwami ono bamuyita mukubirire ng'ekyalo kikutte wansi ne waggulu nga baagala kutta nyina olw'okuba nti yali babadde mukazi mulogo ng'alogera mu kusuula nsimbi mu mastation n'ebitundu ebimu byalo omwo abantu ne balonda ssente oba ne balonda ssente ne bamaliriza nga amayembe ga nnyina gassa abaana. Abatuuze bakitegeerako ne batuuza enkiiko eziwera ne bava mu mbeera nga baagala kulumba maka ga mukyalo oyo obazaala Damulira bamutta bamukumeko omulyo. Damulira yava gye yava n'adduka emisinde okutaasa nnyina n'amugja ku kyalo okumudduza gye yamutwala mu kweka olwalyo ng'ali mu kisaaka tamukkiriza okuvaayo olw'ensonga nti atya nti abantu bali mu gajambulo lumu. Era yagolwa ku kyalo mu bufunze n'atwalibwa ku kyalo ekirala Damulira gye muzimbira amaka oluvannyuma lw'abantu okuba nti bali bagenda mutta n'amutwala yamugja ekitanda n'amutwala ekiryammuli oluvannyuma ng'abantu bakambuwadde nnyo bali baagala kumutta. Damulira ono era emirimu gy'akola ku kyalo kuli ekyabwe yeefuula Katonda. Ne chairman we Gombala Zoli Kasajja Abdallah. Kasajja Abdallah ye chairman era muwagizi wa NRM era nga mukozi wa kibiina kya mukozi wa ISO nti abega buli muntu yenna agawakanya government ya Museveni nga information ajwa Damulira najja ku kyalo okwo ne bakwata buli muntu na muntu ali mutulugunya. Ono Damulira gufudde muze ku byalo okwo okujjanga agula abantu ku kifuba ng'akosasereza government ng'ekyalo kyonna akiguza akimazeewo. Oyo yenna awulira nga tasobola kubeera oba kugenda mu mbeera zizaagala ku kyalo okwo omukulu ono Kasajja chairman Damulira bamakinga sure nti bakulisa akakanja okuvaako. Mwami gwe bagambye chairman we Suwa mu kitanda Kyamuli bamuyita Kasajja Abdallah ng'ono yakola emirimu gya Damulira gisigadde okuba nti akola emirimu egyo. Damulira akoze ebikolwa bingi ku kyalo muyinza okuba nti bali temumanyi nga mulabulabi wano naye ate ne ku kyalo nyina ali mukazi mulogo muzibu era ensonga lwaki omwami ono era omukulu General Bigodo oba Magodogodo Muzaire naye nga ate Magodogodo Omunyarwanda enzwalo ye Kenya DDG Daily Drinking General tava mu byalo eyo nga balina Damulira gye bagenda okukola ebyawongo n'okuloga n'okutegeka meeting zaabwe ez'ekyama bakolera ebikolwa by'okutta Bannayuganda. Chairman ono bagambye mukozi wa ISO ate nga Damulira mukozi okuba naye ali mu bitongole byakwerinda okuba nti bakwata abantu ku kyalo bonna abatwagira Museveni. Mutegedde bulungi nnyo. Era Damulira yawa obukusa chairman ono gwe bagambye Kasajja Abdallah okuba nti omuntu yenna agezaako okumwesimbako ku kyalo okwo oba onoonya kuttibwa oba okugibwa ku kyalo okwo nga nabwe gye simufungizo. Chairman gwe mbalaze Kasajja Abdallah ku kifo kya chairman teyeesimbwako era tasongebwamu olw'ensonga nti ono mubega ate ng'akola emirimu gy'omusajja ono okutunda amataka okugula ku bannansi ku kifuba ku mataka okwo era tayogerwako buli muntu yenna yasirika beeko kati basobola kwogera ku chairman oyo ne Damulira ngaze ku kitundu olw'ensonga nti bo baafuuka bannannyini kitundu ekyo y'embeera bwetyo bweri. So ndoza mutegedde abantu betudiringa nabo abantu baafuna monopole mu nsi nga baagiwamba tekyali mutuuze ayogera ku kyalo ekyo. Kati mukulu Christopher Damulira family ngenda gidiginga deep inside nja kufuna department ebifunyo bino kuwaddeko sample nyoko nkyano nye kifaananyi kyali kizibu nnyo ekyakirawo nkifunye ekyambwaganda bwe nkifunye ekyambwala nkifunye nkyadinga deep inside n'ebisigadde byonna nja bitegera mu office wakati kemaze okudiginga ngenda funa balina information nyingi era okugitanga tugitambuza mpaka kuwulira bubi
nemulekerawo okutta bannayuganda n'okuba bannayuganda gyonyola omwenge tumanyiyo loogi zoberamu tuzimanyi n'ebikolobero byokola tulina okuba tubatusiriikire kati kyekiseera abantu banatiko okuexposinga nnyoko gyali ne bwali tusobola okugenda otumuradinga kubanga omukumisa basirikale omwana otumutegedde baganda bwe tubategedde gwe osigala nga okola effujjo naffe tujja kulagirako bwereere kati mutegedde bulungi oyo mukulu ebintu byakola bitegedde bulungi nnyo nti abikola abimanyi bulungi nnyo okuvuddeko sagala kulwako olw'ensonga obudde tulina butono nnyo ate ng'ebyokwogera tulina bingi nnyo awo tuvuddewo kati kamala okukwata ku mukamawo Yoseri Tibahabulwa kati bannayuganda njagala muwulirize statement eno bulungi nnyo njala tuva wano nga tukkirizganyiza mutegere obulwa bwe tulina mumanyira buli kimu kigenda mu maaso wetwogerera essaawa zino abantu bangi bali muzibu batamanyi lwaki bali muzibu lwa musajja Yoseri Tibahabulwa tabayisirwa mbalabe mutambuza endaga buzaalibwa Dairy Drinking General eyo nagifulumya dde emyaka ya mukaaga mabega nze nasooka ogifulumya endaga buzaalibwa Didiki nagifulumya dda kati gye mufulumya ago mawulire mapya nnyo leero nagifulumya dda kati ndi wano bagamba ngo balitangoberera emyaka mukaaga mabega oyina ekizibu ky'amaanyi nnyo information gyonajjanja afulumya byanyuma nagifulumya dda faago sima olwo gye tuli wabula njala bategeeza nti rekodi bweziri endala kati mbadde mmanyi kino kanti basomesa olwaleero ebintu bingi mubiraba naye mwina kyemutannateekako bulungi maaso tulina abantu bangi nnyo mu Uganda ne mu Buganda as well nga balina ekintu kye bayitamu kye mutannategeera bakiyita identity history crisis. Museveni olwaleero ne banne bafeesinga challenge bayita identity history crisis. Identity history crisis yeruwa abantu bangi mu Uganda ne mu Buganda family zaabwe obanga ye yatandikirwako family ye nga ye yatandiseewo ekika mu Buganda ne mu Uganda kati omuntu oyo asanga ng'ali mu kintu kino kyenjogerako nti aba ayagala oba aba alwanagana n'okusaawo obuvowe n'obuddo abulaga abantu nti asibuka wano nenga si wasibuka kyekivunwa kiri kye bayita identity history crisis. Museveni n'abantu bangi bafeesinga kye tuyita identity history crisis. Museveni ne banno Kabemayiga bonna Kabampuga bafeesinga ekigambo kye tuyita identity history crisis. Nkibanyonyodde nti abantu bangi family bonga history waabwe atandikira ku bo talina kijja kya kitaawe talina kijja kya jjajjaawe kabeera ogu tetugenda genda bajjajja baffe no just jjajjawo omuntu oyo oba kitaawe. Kati ekigambo ekyo nkimanyonyodde bulungi Museveni ne banne naye okusingira ddala Museveni balwana n'ekigambo kye bayita identity history crisis. Museveni doesn't have history in Uganda. Ensonga lwaki nti bwe yamanya nti abantu bagenda mutegeera n'ayokya Republic House gye tuyita Bulange Mengo olwalo ne bookya rekodi zonna ez'abarefugee ng'ennayize muzaalimu. Ani amanyi ebijja bya kitaawe Museveni bamuziika? Nobody knows. Nabagamba Museveni yatta kitaawe nga yakawamba nga tayagala kwemulisa n'amutta. Nembabulira n'omusajja gwe basindika bwe yasindika ogenda okukwata kitaawe eyamutwala ne bamutematema bamuziika nekibagamba gye kiri. Omusajja aliwo yakusimanyi nga yafa ku sirimu yamutta omu ku babadde bakyaliwo. Kati kitegeeza oyo gwe bagamba nti Kaguta si kitaawe. No, Kaguta si kitaawe. Kaguta maama wa Museveni ng'abakazi bataddiba maama wa Museveni Esther Kokundeka yasinkana Kaguta ng'amaze okuleka taata Museveni okumuleka Rwanda oluvannyuma ajja amugoberera. Museveni kwe kwefuna Kaguta nti Kaguta bw'abanga bagatta maama y'omu kati kankunnyonnyole Museveni yeetekako erinnya Kaguta. Sali musere wa kisiya Kaguta nabaga sali musere muzaale wa Somalia mu maama y'omu. Kati mutunulira bagatta Kaguta be baana ba Kaguta maama Museveni be yazaalayo ompuya bulungi nnyo omuli Toyota ne Sodo n'omukyala gwe bayita Kajubiri ye tayogera nnyo mu byali awo asirisi mulemalema mulemalema. Kati Museveni ye mukulu. Museveni ndoza if I'm not mistaken ndoza Museveni ye mukulu ne kuddako Kajubiri mukyala ali awo tayogera nnyo n'essimu bbi mulwadde.
ndoza neta ko clarifyinga Museveni and Kajubiri ani mukulu ndoza Museveni ya mukulu Kajubiri yaddako lende kuloka kuddako bano bana abalabo nabonna kati erinnya lya Kaguta yeteeka ko lyeteeke so talina history mu Uganda talina era ne bogenda ko kijja ki lwaki tula ki yaziika nyina lwaki nyina twamuziika ku kijja kya Kaguta yeso metaverse Kajubiri lwaki Museveni yaziika nyina ku kijja kya Kaguta lwaki yamuziika lwaki tuli uwe mbuza ba intellectuals abali ku ne ba historians lwaki Museveni tuyatwala nyina tuyatwala nyina egesta kakondeka motola ku bijja bya Kaguta lwaki yateka ekijje uwe lwaki tula kubanga kwatandikira ko nyina waliwo n'omwana yafaawo gwe baakubira ku ntebero lya Masasi yali mujasi nenga yali adiringira nnyo Rwanda ne mu Uganda bamukubira ku ntebe ya Highway Express mujjukira Sage yali waawo mujjukira Sage yali waawo omuvubuka gwe baakuba Masasi bamukuba Masasi ku accident no ndoza bamukuba Masasi bamu assassinatinga gai yali asomye ngera na mumajje bamukubira ku ntebe Highway Express Masasi mujjukira bulungi nnyo beje emirambo egiriwo tebafiirwa tebaziika nenga ku kijja kuliko abantu ndozanga nga basatu tekuliko tata Museveni taliko Lwade Mukasa yaliko ndowooza ono mutuufu bamukuba Masasi ye mwana Museveni gwalina gwe basooka okuttaawo kati Museveni afeesinga kye tuyita identical history crisis yeefubitika nnyo okwagala okufuna ti Munnayuganda nenga si Munnayuganda ekyo akimanyi bulungi nti talina famire bwagenda njala omulire baganda nomuganda Museveni ngo bazaalingana ne mu kitawule nyina taliiwo okujjako bana bakaguta byazaala mu nyina Salimu Musale baga musajja musumaali kubanga ne bamuzaalira ku post waliwo dento nomwanyi na Salimu Musale waliwo dento nomwanyi na Salimu Musale kati abatufuga ba bandits tebalina history mu Uganda bo batandikirawo bali so lonely they have no history bali lonely tebalina batata baabwe Museveni talina kitaawe mu Uganda Museveni talina taata jjajjaawe grandfather Museveni talina burial ground oba burial site yetuyita ebijja yetandikirawo ekijja kyewakitula kuno ba minister kwe mali ba MP kwe bali ba historical kwe bali mu ndaku emuli kuno Museveni alina ekijja kuba muzika ngo jjeko kyatandikirwa kitula kati nkugambye item zizino nkugambye baloners tebalina muntu yenna talina kitaawe mu Uganda talina tajjajjawe mu Uganda tebalina kijja nti gundi nsibuka gundi bagenda kunzika jindi tebakirinawo kyovola bonna bafa basengula babba amataka g'abantu bebasoka ku bijjeeyo nga mukitegedde bulungi nnyo katuvudde awo tugenze mu maaso teyalina famire Mwankole njagala omuli omunyankole ali kuno Museveni yalina famire Mwankole omuli relative wa Museveni yenna ali Mwankole nte simwe njagalako omunyankole omu simanyi oba kyali wali kuno kwali kuba nalibadde mbaprovinga lindako manjala nnyo facts simanyi oba ndoggayi kwali kamala okulaba kwali kamala okulaba kwali just one taliko I'm very sorry taliko talina relative yenna Mwankole taliyo uno ndoza yinza okuba kwali kamala okuno basobola okukwata ndoza esimu talinayo alinyiza yes mukulu je baleko sebo hello je baleko wa Uganda kablaza esoko inemo dakika ebuyo no problem njagala ompe dakika 2 zokka yufuna woyimirira just dakika 2 zokka okay banda Uganda betaaga kumanya Museveni ayina relative yenna mu western side of the country gwomanyiko bensi gwemanyi
that guy lacks he has the problem of identity crisis. Identity crisis. Some time back you shared with us the phenomenon theory of violence, that whatever that is. Yes. Kati bogenda okulaba phenomenon emusajja ali mu Faransa nga mudduga byazali mu Faransa n'akulira France. Kati we yamala n'avaayo during the fight of the independence, African fight of independence. Kati nga sigenze wala bwe yadduka nga zeno mu Africa mu Mozambique naki abazungu bali bamuwola nga bamulabanga muddugavu. Kati we yatuuka ate ne mu Africa n'Abafrika abaddugavu n'amuwola. Museveni bali Dar es Salaam bweri Dar es Salaam n'ayagala okusomako ku eseze yakolanga. Kati mugundi oyo kyona bwe yamala okulakinga that thing n'agenda mugundi oyo mu bizinga. Kati bwe yagendayo bwe yatuukayo ne Museveni agendayo. Kati olwokubanga Museveni amaze okufuna the problem of identity, he could not identify himself with white French, and he could not identify himself with African. Then when Museveni realized that he also has the same problem, kyekisera kyajja mu kinaane yeesimbawo ne kuteesa bwe yatuuka Mwankole Abanyankole batandika omuyita mu n'ekirale ekirale kibanga ttaana gaspiti kid naki era ne bamumma akalulu. Bamumma akalulu. Linda akosokoddemu statement bwe yatuuka Mwankole bakiyita batya? Ekirale kibanga ekyane Westfield Kid omwana wadduka ewaka n'agenda ku street. Kati ekirale kati omwana agenda bw'atyo tolina nte tolina taata tolina walwa tolina jjajja tolina ki. So which means Mwankole ogusooka weebuuze Museveni yava Mwankole kubaki yalwanira mu Buganda. Kati which means bwe yamala okipuluvinga from the theory of phenomenon nti he lacks the identity. Already, he had to look for the tribe to identify with. And you see, by the way, the comrade Lumbenti, this is the time Banyarwanda where he was stopped close to what is was information one, Yenari broadcasting to about Suwazang, Muli Munyarwanda. Rwandis, Museveni Abatira, Abasuwa, Agaba one is at the continuous wars. This is him. Yamalo Kuranga, Banyanko Bamugani, you did not any other tribe that you could identify with. And still, by the way, now you want to identify Ganabawashi. By then, now you want to come and call it Tabaki Zamu. Bali no Kuja, Nevagenda Muganda. Omuganda, Njagale, research, Mononyechi Gambo Mularu, Chirimurimishi, Omularu Chimuruganda, Mongol Chichiva, which means in Tabagana, Mazokunda tribe Yawe. Hold on, Omularu Yanko Techio. Ekiriyo kitakaone milioni kati kiri mu Uganda omanyi bwe kyajja nti Buganda bw'olabanga land tenure system ya Buganda waliwo abalina ebibanja waliwo abalina amataka okiwulidde kati Omuganda yabanga n'ekibanja kye ng'alina ente 2-3 omulala ng'alina ente emu mujanywamu amata. So Abanyarwanda mu 1959 to 60s we baddukira Rwanda because of that was economic factor war social ne batuuka mu Uganda. Bwatuka mu Nkole, they cannot survive there. Why? They are wise first baite bakwatagana bararo n'abanyankole. Second, bali lusabire mu gyapulima bali no kujja mu Buganda. Kati Omuganda ayina ekigawo kirayita omulalo. Omulalo aba mulunzi wa nte. Owulidde ate omupakasi aba mulimi. Omuganda yabanga n'omukiga nga mulimi mupakasi, Omuganda yabanga n'omulalo nga mulunzi. Omunyarwanda yajja nga mulalo aze kulundira Omuganda. Omuganda Omulanda barunda ngete mu 2-3-5 ziwera ku mbo. Omuganda amuzimbe eri wansi ku lwanyi ekiralo otegedde avudde mu kumulalo wentemu agenza afunye ekiralo kye otegedde. Now there are other factors nyingi even the listeners can even tell us nti Omuganda atandise eyajalunde ntemu afunye ekiralo and right on ekyokubiri waliwo factors endala finding out nti babanga n'abakazi abalungi abalalo. Mwami Katongole mwami Kimba batambula mu kibira eri wansi yasanga ekikazi ekinyarwanda agenda okigwamu nga kimuwombera. Unfortunately ng'akuba olubuto okitegeeza nti bosi wali talina kwogera nga mugamba sirika bajja tulu nga bazaala omwana bagenda okunzika omwana at the end of it kamuyise Katongole oba Kimba olwokubanga bakimanyi nti ono omwana bosi waabwe yamuzaalamu. Now that is also another factor. Factor endala there are many factors. Factor endala assimilation nti oli yatubanga ekitandawula nga yegombye okubeera Omuganda n'atandika okuyiga values ali n'omuzabaganda n'afuna omutuba n'asobola n'okwogera ng'Omuganda okutambula ng'Omuganda. The third one, omwana w'Omuganda bosi kubanga bakazi Abanyarwanda basanga n'abasajja Abanyarwanda omwana w'Omuganda n'asanga ekiwala ky'Omunyarwanda akiwasiza ate ng'Omuganda n'oza Buganda oli tasobola kubanga mutabani bawasiza muwala ate mubeere mu lujja lwerumu kusa Omuganda gamuwadde ekibanja ne baayawula okitegedde. Now anyway to cut story short
the factors everyone will find them himself. I'm putting that. There are many factors. Assimilation. We're going to have a Gabi Kayunga, Chiyoga, or Abanyarwanda, only the process was still going on, moving on. I think 7 again looked very, he had to get a tribe, a group to identify with. But fortunately, or unfortunately, maybe these people started to assimilate with Baganda because me, you, and the listener to Kiziganya Rumbuye. Right. In Uganda, you can never be a Ugandan. Not also Sekubera Muganda. Just over Kubera Muna Uganda. Never Sekubera Musoga. Just over Uganda, Muchiga. So you first become a Munyaka to become Uganda. You first become a Muchana to become Uganda. So which means whoever comes, whether you're Tanzania, whether you're Rwanda, you wish to become, or Sudan, you wish to become Ugandan. Please get one of the tribe in Uganda, go there, accept their values and norm. It happened in 1948 when the Jews they said when the foreigners became more richer and politically powerful than the nationals, then those nationals tended to hate them. That's what happened in Europe when the Jews and Mossad but powerful then there comes when the European hated them, and from nowhere, Emmanuel Hitler came, he killed 5 million. Now, what am I saying here? What am I saying here? He had to create a group from this. Jajamu Buganda. Jagendo Sana Navambi, Abanyarwanda, Babukadi, Navaganda, Babagati, Bamuasa, Watavani Mahawi, Abavasa Demu. So he looked for the way he could identify himself. First of all, propaganda and malice yachikora. Omusajja wogera ku kitu omusajja omu eyali yagamba nti mukazi agenda osimama aliko omwana nga amutaddenga afumba buuti niba mutanda bagamba n'abasirikale b'obuti history wajiwa. That's how they first Baganda. That's how they first Banyarwanda. Who are the friends? Abali abantu amu nga baagala kujja tuyingizewo. Now, Wobo Yamalo Jimala, now the time will come because his war was more of pilot. Linda Katundu Kawambe, Uganda Kawambe, Ngawolaba. Oh, tumuruzi. Wajucha. Esemu. Ankomye ompulira. Namugamba. Wajucha. Wavawa. Yengo tusenyo. Yena twagala munafuta kyagulanye twagala besi kyatufugeko. Twagala mu yatufugeko. So he knew one day those people would ask him. Now, atakola atya. Naye wabali fudde mutabani wa alifuga of which yakweka abana. So what he had to do, wayamalo kuwamba nga amaze kola programu zokumala 1986 yagamba kati ani alinwanirako. So he had to get a tribe to identify with. But what is funny? Banyarwanda, he does not identify with them. He identified himself with Banyarwanda. Yet Banyarwanda is what? So what he did in Kumwenda Chenda Mwena, Yaino Kuleta, more constitution of Take Aponga Banyarwanda, Guanga. Seriously speaking, what on your constitution? N'abakwata n'abateeka mu bbanga nti kyenda mwena kyenda mutaba bateeka mu kusenta Banyarwanda naye tribe yali abasika kuba na Uganda. Owulidde bamala basika kuba na Uganda n'abateeka mu bbanga kubanga nga bwe navugambye tosobola kubeera mu na Uganda nga toli mu Uganda oba nga tova mu Buganda tosobola kubeera mu na Uganda because there are 54 tribes something like that in Uganda. Uganda was made of different chiefdoms and kingdoms with their land by the land. Constitution as one of the tribes from where in Uganda. That is the question I can raise. Everyone can ask himself. Right. Kati ndozo kudo ina butono kati njagala nzitireyo katono nnyo ku kintu ky'abajju mu Europe okibulira abantu mu Luganda olutufu bakitegeere ekireti ni kukigena maaso mu Uganda then nkute. No, abajju in fact bagenda okulaba owulira this is the former president of USA Akavawo. He is a Jew. Abajju bangi naye bwe bamala okulaba facing a genocide. Had it run out. Nebabula, ene ogenda mu lukusa kuona mu Jew. Abajju n'ababulira mu Europe babeere bakola akantu kabe mu Canada style kuweza iseneto sobola balaba. You know why? Because bakimanya ekyabaliko. So today
why the Banyarwanda were removed or put in the constitution? Yabaya bajakuba na Uganda abateke mu banga amalunta byaga shumba ayira tebatwagala Abanyarwanda batwalana bakola ki lwaki nti alikuwa jakuba na Uganda Abanyarwanda bachawe bamaru bachawe then chovala lero muyanda jakugamba without Museveni mu Uganda sola kubera n'ishuwa njagala kubuuza Museveni Abanyarwanda ani yasoka mu Uganda Abanyarwanda bali good question opportunity value era Museveni ajagenda era Abanyarwanda bagenda kola ki sigalawo because we has a identity crisis and I think another race to have no identity crisis Abanyarwanda and they are suffering as a mugamuza of ati bagomba uri mu kindi munyarwanda muzagomba bavaya Abanyarwanda nagamba bagomba bavaya Abaganda. So you said that mentality into the is suffering from what identity. He does not want to identify with the real tribe that is in that real area. Because never very out. So the story is too big. So it's too big and I'm the truth is Abanyarwanda, the Muslim was the Mbangala one center because the only person that can fight beside him was Abanyarwanda. And by the way, let me tell you, without Museveni or Museveni, Banyarwanda will be there in Uganda so long as you go and identify with one of the tribe in Uganda, because that's how Uganda was made. Every tribe was given by God or by what? A race. Abanyankole bali Mongole, Abachiga bali Muba, Kabala Abafumbira bali Kisoro. Era ne bobiraba ne bogenda mu Congo. Abagogwe bali mu Eastern Congo mu Bigogwe. Nja kulaga katika Ngostolemu. Bolaba bafumbira da name the mountain mufumbiro. Abagogwe they are named from Bigogizmo ebintu biringa bitoke Abanyamulenge mu Congo they are named from Emirenje bulinga muno busoso bugenda buli continuous. These are the border that cut them. That's why you see nabo bagamba no fenetri n'Abanyarwanda wano kwina abakongomani Abanyamulenge n'abagu identify yourself as Abanyamulenge nachi you are not Abanyarwanda. So plan yabo ya too big plan. In fact mu kikwete yagita bali babasite Karagwe side bagita twale bakwata Uganda bagiteke ko bateke Rwanda batweke Eastern Congo bakole that empire of Tutsi empire. Bad enough we good enough chiti najigwamu nabo Abanyarwanda mu Karagwe Tanzania jira na opportunity la papa. Alineka sikedi yakachizula that problem meri one bamanyi any time because they are better identify sure you whatever regime ya Museveni then does Museveni na Abanyarwanda if he's a Munyarwanda does he have Abanyarwanda if he's a Munyarwanda does he have Uganda over Uganda does it. So he's the problem. That's why you see he goes to Sudan and build Tanzania and Zimbabwe. That's why you see Asaba East Africa. Not knowing before you go to East Africa. You know so Kubero Muganda, Overo Uganda, then you become East Africa. When we went to Africa whatever United. The guy has the identity problem or crisis. He does not know where he belongs, he should belong. Alright. Tuyanza Joseph. Kale. Alright. Njagadde obafuna information mutegeere. Omukulu akubuuzizza. Museveni n'Abanyarwanda yasoka mu Uganda. Anse liti Abanyarwanda basoka Museveni mu Uganda. Era Abanyarwanda bali bulungi mu Uganda nga tekwali abalinako buzibu. Balina ebitundu bava era nga ne mu Buganda babasenza balina ebikanga tebalina kizibu. Kati ono Museveni n'ayagala ye atabajje mu bitundu gye bali bafunye obudamu n'okufuka bannansi ate yabalwanyisa entalo ze nga yo Omunyarwanda atalina identity. So kino kyembagamba bulijjo nkibagamba ffe tulina buzibu n'Abanyarwanda obuzibu tubunyira na Museveni atalina identity ayagala okukozesa Abanyarwanda byasangawo nga bafuze bannansi obalwanyisa entalo ze kyekizibu kye tulina kati mazo kibategeeza mugitegeere bulungi nnyo yensonga lwaki mu Uganda mutandise okulina abantu batategerekeka nga balwana ntalo za Museveni kambanyonyo n'ekira kyabanyonyi mutafunye bulungi kubanga internet badde evaako nga mukubira akugambye nti Uganda twandifacing ekintu ekyali mu Europe abasoma European history oba ebyafa bya Europe biraga nti abantu abatono ab'olubatu Abayisirayiri b'Abaju batuuka ekiseera ne bamambira Europe mu byenfuna mu byobufuzi mu buli kimu ne batandika okuliisa